Dina ne Kawunawo bateese okugenda mu bakulu e Bugangazzi. Musajja wattu yasalaasala amagezi okulimba Suzaana okusobola okumala ennaku ezo nga tali waka, gw'ate olugendo lw'e Bugangazzi oluzannyisa. Eby'e Bugangazzi byagenda bulungi era okugenda okuggwa ng'omuko bamusalidde, embuzi etambula, ko ebita by'omwenge 8 n'embugo 2, bw'ate byandisinzeewo naye baamusonyiwa busonyi. Kawunawo nga bw'atampita kumuwerekerako, nange simanyi ngeri gye yatwalamu bintu bino, naye kye mmanyi kye kino nti kyamwetaagisa okutunda akagaali ke afunemu ku mwana w'omusiraamu bumaali. Naye nga bwe baalugera nti gw'otoyise naye si muzibu kulimba. Kawunawo bye yategeeza Suzaana byali mu ddoboozi ddala, mbu akagaali baakabbira ku mugiini ng'omwami agenze okulaba ku mukwano gwe Jamadaali w'ayita Mbale nga Dina amaze okusibira embuzi ze ku muliraano, n'agenda okutandika eddya. Abantu kye babeeredde, Kawunawo teyasooka na kutegeeza ku Suzaana nti agenda kufuuka kaddulubaale. Wabula mukazi wattu yalabanga balamu be kwesomba, naye ekyamuggyayo kye kidaala. Ekiro ekyakeesa olunaku lwa kasiki, Kawunawo kwe yategeereza Suzaana nti omanyi munno bw'ajja enkya, mukazi wattu kata agwewo n'ekigo, era n'ekyokwogera kyamubula, yali takyayinza kugenda na wa mukulu we. Ddiiro kumuwa ku magezi, ge yasala gaali ga kusibamu byanguwa atere adduke nga kalogo kalenzi tannajja, era tabeera Nawume muliraanwa waabwe yali amaliridde okusibamu ebyanguwa, naye Nawume ye yamugamba nti kaakano bw'onoomala gapaala otyo akaana ko onookalekera ani? Oyo omukazi gwe mpulira nti atwala balamu taleka kumuliza omukka omusu. Ekyali ku mbaga ya Kawunawo nakiraba ku mbaga y'amajanja. Omugole omukazi yayambala kinnaggayaaza, munda yasibamu ebikooyi bitabalika, n'olwekyo ng'emabega emusingako bba asiba ndole. Ate mu bigere yanaanikamu engatto ezaali tezimutuuka era ezaalabika nga zimunyiga nnyo. Abaali batamumanyi kumpi kulowooza nti mulema. Omwami naye yayambala kikungu, olukanzu olutukula be ttukuttuku era olwatungibwa ddala Abasiraamu b'emmende. Okwo nno kwe yayiwa ekkooti kagongolo, mu bigere n'anaanikamu gano amagatto ag'eki7 agakontola ng'abantu, okwo ssaako seppeewo ku mutwe. Awo omusajja bwe yeenyiga bw'ati n'omuggo gwe ogw'ebbanda, gwe wamma n'olaba omwami yennyini. Embaga teyaliiko bagoma batongole, naye omusajja Leewo eyakoleranga okulya
yasindogomya nga bakusimba n'aleka nga baagala. Bannyina ba Kaawonawo baazina amazina ne badda ne mu kati ne beewogoma. Abantu abajja okwerolera nnamwandu ow'emirundi egyo gyonna bw'aloola ku mmeeza omwenge baanaaba munaabe. Buli muntu yali musanyufu okuggyako bakazi bajja bombi, anti baalugera dda nti mukazi muggya kabugo kakadde.